GTV for unity and development. بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. bakadde bebitiibwa mwenna abatulaba bano ku television yaffe eno eya umma, sooka okubalamusa n'ekiramuso ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu eyo kigambo kikulu nnyo era Allah jalla wa ala yagitusiimira era n'agituwanga dua nga kiramuso kye tulina okukozesa ffenna okweramusaako ate n'okwesabira. kuba bw'ogamba munno nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, it means assalamu alaikum, emirembe gibeere ku ggwe oba ku mmwe, wa rahmatullahi, n'okusaasira kwa Allah jalla wa ala era kubeere gye muli, wa barakatuhu, n'emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala gitubeereko ffenna ffenna. Kati era salaamu eyo bw'oba ogitodde munnange ne ekola empeera 30 era buli wogitoola ne bagikutoolera oba osabidde banno ng'ate nabo bakusabidde. Nabwe kityo salaamu erimu ebintu bingi bituteekeddwa okubeera nga tugiyitiriza era nabbi sallallahu alaihi wasallam sobola nti aluga nti afshu salam bainakum, okuteolagana nnyo salaamu wakati waffe kituwa emirembe, kituwa enkolegana ennungi, kituwa obukakkamu, ate era kitutaasa endwadde nnyingi oba ebintu bingi. Wassalaamu eyo gye tulaba gyokka ng'ate tutadde ku akawunti zaffe egimu ku mirimu emirungi gye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Kadde bange siyinza buteyanjula gye muli kubanga ataaruf, okubeera nga tumanyagana n'okutegeeragana ffe baani, bakuzaalawa, okola ki, ekyo mulimu gwa mu busiraamu nnyo nnyo. aya namba min alquran alkarim au fi kalami llahi subhanahu wa ta'ala ng'atugamba okubeera nga tumanyagana. Amanya n'eddoboozi olwaleero alina mmwe mu ssaawa zino ez'ekitiibwa mu budde buno obulungi, mpitibwa Abdallah Yusuf Lukwago Baligeya Tawil oba Abdallah Tawil mu bufunze. Abdallah Tawil anze insha Allah mutandisi w'essomero eritibwa Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongaawo, wetugunjulira abaana okubeera nga basoma ensi yaabwe, nga basoma Quran ey'ekitiibwa, era wetutudde insha Allahu ta'ala bwenaba mumaliriza eyo insha Allah tujja kubeera nga era tubawa contacts zaffe kubanga twagadde tusomese ku musomo gwe tujja okubeera nga tulaba ebbanga litunamala nga tujja mpola mpola biidhnillahi ta'ala ku kigambo at-tarbiya, tarbiyat al-awlad al-islamiyya, okuleera abaana baffe mu ndeera ey'eddiini y'obusiraamu ennungi nga bwe baakola ba ambiya, nga bwe baakola alayhi salatu wassalam, nga bwe baakola ba sahabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ne batabi'in au min as-salaf salih, abatukulembera okubeera nga baakola empisa ennungi. Bonna baafuna eddembe mu baana, baafuna eddembe mu zadde, beeyagalira mu zadde lyabwe, naye ng'ebyo byonna situyinza bifuna okuggyako nga tujjukizza ensi eno n'abantu ffenna okubeera nga twejjukiza butya bwe twalirize omwana waffe oba bwe twalirize abaana baffe. Nabwetyo ye topiki gye tujja okutambula nayo mpola mpola biidhnillahi ta'ala, tarbiya al-asl, okuleera oba enzaala omwana yalibadde ava atya, era twalibadde tufuna tutya omwana omulongoofu mu nsi muno, era twalirize tutya omwana waffe, era bwe kyali tuuse ekiseera
ekyokubeera nti abaana baffe nga Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yafuna Ismail mu myaka awo egisanyusa ng'ateekeddwa okubeera nti omwana we amusanyusa, Allah n'amulagira okubeera nti amuwaayo fi sabilillah, era ekiragiro ne kijja. Ibrahimu n'ayita interview n'awaayo omwana we okubeera nti asalibwa atuukirize ekiragiro kya Allah, era mu kugonda okungi Ismaila kwe yakkiriza eri kitaawe Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah n'anula ne Ismaila alayhi salatu wassalam n'ensolo eyitibwa endiga n'ebisolo byonna ebyo byetusala adaahi, naye ng'endiga yo Allah aslan yagissa kunula Ismaila alayhi salatu wassalam kitonde kye n'abeera nga akitonda, tubeere nga tukyeyambisa mu kusala adaahi, naye tuba twagadde kulya nnyama, kyekitonde ekisinga okubeera nga kigonvu mu bitonde, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakitonda lwekyo. Nabwekityo Ismail singa yali tavudde mu bazadde abalungi era nga takuziddwa bulungi, munnange teyalikirize wamu n'abakyala. Kati yonna etujja kutunulayo, naye njagala okusooka okulaga Ibrahimu alayhi salatu wassalam mu ayo bane ba ambiya bonna Allah subhanahu wa ta'ala nga balaga shakwa yaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala ku zadde lyabwe. Allahu jalla wa ala mu Qur'ani n'ekitiibwa mu suratul Baqara atunyumiza era nga atugamba naga nti am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Aya ezo nyingiko tujja kuziraba eyo mu maaso, naye ntandikwa yaffe ku musomo ogwo etukakasiza ddala nti bw'obooleza abaana bo n'obakuza bulungi mu nkuza ey'eddiini Busiraamu, ate mu maaso omenyeka kitono, ate bategeera nnyo, era gwe ng'omuzadde azaala abaana abo gw'ofunamu. Kati Ibrahim alayhi salatu wassalam yafuna okweraliikirira ne Yaquba alayhi salatu wassalam, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-maut, abaffe mwali bajulizi mu kaseera nga Yaquba alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah jalla wa ala atuusizza ekiseera ekifa, idh qaala libanihi, mu kiseera ekyo n'abeera nga ayogera n'abaana b'ezzadde lye, ezzadde eryo n'abeera nga alikuŋŋaanya, n'abeera nga ayogera nalyo, era n'abeera nga yalina obweraliikirivu, n'agamba nti idh qaala libanihi ma ta'buduuna min ba'di, ng'ababuuza abaana bano olw'okuba nti yabakulizaako eddiini, yabatendeka mu ddiini, n'agamba nti ma ta'buduuna min ba'di, abaana bange mmwe bendabako olwaleero mugenda kusinzaani oluvannyuma lwange nga nvudde mu nsi. Mugina Katonda be mulabyeyo mu bakatonda, yafuna obweraliikirivu ng'omuzadde eri ezzadde lye, kwe kulibuuza ekibuuzo ekyo alabe ddala nti endera gye yaleze abaana be n'embeera gye yabayisizzaamu nga bato basobodde okubeera nga baana bali ku mulamwa, ng'abaana abo bakyategeera ayabatonda, bayinza okubeera nga bakyategeera abazadde baabwe, bayinza okubeera nga bawa abantu ekitiibwa, bayinza okubeera nga bawaŋŋana ebitiibwa wakati waabwe. Ma ta'buduuna min ba'di, munaasinzaani oluvannyuma lwange nga Allah njije mu nsi. Qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Olw'okuba nti abaana bano baali bakuziddwa bulungi nga bateekeddwa bulungi ne batendekebwa bulungi, baasobola okwanukula kitaawe ebigambo ebirungi ebyo omuzadde yenna olw'olwaleero n'ayayita n'alijja, byali badde asanyuka era nga abisuubira mu baana.
olw'enkuza yaabwe ennungi n'entendeka yaabwe ennungi n'enteekateeka yaabwe ennungi basobola okuddamu ekibuuzo ekyo ne bakiyita ne bamugamba nti kaalu na'budu ilahak, tukwanukula kitaffe, tujja kubeera nga ffe tusinza Allah wo ayakutonda, ilahaka katonda wo Allah, wa ilaha abaika Ibrahim, era tuberenga katonda wa Ibrahim oyo alayhi salatu wassalam, nabiyullahi alayhi salatu wassalam Ibrahim, naye munnange tujja kubeera nga katonda woyo owuwo n'owa Ibrahimu y'omu, yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ismail, era oyo katonda wa Ismail alayhi salatu wassalam, wa Ishaqa ne Ishaqa alayhi salatu wassalam, abo naba nabbi ilahan wahida, katonda omu atayinaako kimwegattako mu bwakatonda bwe, atayinaako muyambi yenna, atayinaako mwasirizi tagenda kumuyamba mu kinu nti oba alinayo ekizibu kyonna. Ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, era taata waffe tukkakasa nti ddala naffe tuli abantu abajeemukira Allah subhanahu wa ta'ala. Aye ne aya ezitifaanana mu bigambo bya Allah jalla wa ala bitujjirayo amakulu mangi, enkuza buli omu gy'ateekeddwa okukuza omwana bwe mu nsi muno, asobole okubeera nga omwana oyo yeesiima ba'da hadhihi alhaya, oluvannyuma lw'obulamu buno bwe tulimu. Ate ne walidaina au walidaik, abakadde bababiri oba abanga ababiri nabo babeere nga beesiima mu kiseera kyabwe eky'obulamu bwabwe obw'ensi ne mu kiseera olwaleero eky'olunaku lw'enkomerero eky'obulamu oba oluvannyuma. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wal akhiratu khayrun wa abqa, enkomerero yesinga obulungi era yeyokusigalawo. Buli muntu yenna gye yalibadde yettanira n'alibalira nga agikolera, ate buli muntu gye yalibadde ateekamu omwana we, kubanga teriyo muzadde yenna ayalyagaliza mwana we kubeera bubi, yalyagaliza mwana we kubonaabona, kubanga ekyobuvunaanyizibwa ekisooka nga ate kyabugagga Allah kye yatuwa lyezadde. Mahma kaana lisomye tulisomye, naye gwe ng'omuzadde olina odditeekamu kye bayita al-ilm al-ain, irimu ey'obwetteeka eyebamanyisa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Eyo irimu emanyisa abantu Allah yaani, omubaka sallallahu alaihi wasallam yaani, essala kyeki era bagisaala batya, zaka kyeki eweebwa etya era egabibwa etya, swawumu kyeki tusiiba tutya, omwezi ogwa faradha ogw'ekisiibo ogw'obwetteeka n'ennaku eza sunna. Ate yo hijja kyeki, z'empisa kyeki, y'ennyambala kyeki, by'ebigambo bye twogera kyeki, ebikolwa bye tukola byonna kyeki. Muzadde bwe yalibadde ateekateeka omwana gw'ayagala okufunamu emigaso fi hadhihi alhayatu dunya, mu bulamu buno obw'ensi, wa hayatun al-akhira, n'obulamu obw'enkomerero obwo bwe tulindiridde ffenna okubeera nga Allah asingako ensi eno n'ebigirimu. Era omuzadde ono okukakasiza ddala nti omwana wo oteekeddwa omukuza mu nkuza ennungi, gwe wennyini ekuweesa ekitiibwa, ategeere bakadde be nga tajja kubakuba miggo, tajja kubavuma, tajja kubajeemera, n'okumanya nti omuzadde kigambo kikulu nnyo 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 ba'da Allah. Kubanga Allah jalla waala mu Qur'ani muno mu surati al-Isra, era bwe yali akubiriza omwana okumanya obukulu bw'omuzadde yagaa nti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kitumalira okubeera nga Allah waffe subhanahu wa ta'ala buli muntu gwasinza omu, atazaala atazaalibwa, atalina mukyala, talina taata, talina maama, talina taata Allah jalla waala.
era tayinza kwenkanankana nakubeera nga tumugeraageranya n'ebitonde bye yatonda nga ffe abantu, ekyo tekisoboka. Okitegeera? Naye ani amuteekamu ekyo? Omuzadde ono Allah gwe yawa okuzaala omwana. Wabilwalidaini ihsaana, n'okubeera nga omwana ono ayisa bakadde bo bulungi. Olwalina omuntu nga tomukuzizza bulungi, nga tasomye eddiini, talina mutima gwa ddiini, talina bwongo butegeera ddiini, talina bwongo butegeera Allah jalla waala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, abooluganda gwe omuzadde tayinza kukuwa kitiibwa. Era be baana be tulaba ku televizoni ezifaanana bwe ziti mu mawulire ng'akutte embooko ennene, agambye maama we galamira, amugamba ye mwennyini mwana muwala, naye azadde kati n'ateekako maama we okumugalamiza amukuba embooko, n'aŋŋira kukuba embooko 100 ng'ate nzibala, bw'okwatayo nga zifa. Maama n'agalamira, omwana n'akuba nnyina. Naye abaana batuuse ku leve eyo kuba bamaama baabwe, bataata baabwe, bazadde baffe, lwa mbeera eno yennyini ey'okugayalirwa abaana n'enkuza y'abaana n'endabirira y'abaana. Kati alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsaana, omuzadde gwe ayagala okuyisibwa obulungi eri abaana bo bakuyise bulungi. Toyinza kuyisibwa bulungi, siyinza kuyisibwa bulungi ebbanga lyemmala nga nange Abdallah Tawil sikuziza baana bange mu mpisa nnungi. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulu an ra'iyatihi. Fenna ebitonde biyitibwa bantu tuli balunzi, buli muntu mulaalo, buli muntu mulunzi yenna. Okitegeera? Naye buli mulunzi yenna agenda kubuuzibwa ku ekyo kye yalunda. Alwalid, abazadde olwaleero be tulaba, omuzadde gwe ali eyo ampuliriza oba ndaba, anti wa anta mas'ul ala abanaik wa anta ra'i ala abanaik. Ogenda kubuuzibwa ku baana bo, era oli mulunzi eri abaana bo oba abangi Allah bampadde nga nange nazaalibwa. Bw'oba olunze bubi ensolo yo oba omwana wo n'abba ebintu bya neiba, n'atamanya bwe basinza Allah, n'atamanya bwe baba bantu bakulu kitiibwa, n'atamanya neeyisa gy'erina okweyisa mu bulamu buno obw'ensi, wallahi anta mas'ul. Allah jalla waala nga tannabonereza mwana oyo, gwe ng'omuzadde oba nga nze omuzadde, Allah jalla waala agenda kusooka nze, kubanga omwana ono nze nalina omulungamya nga bulaba ambiya bwe baakola eri ezzadde lyabwe, ne baliteekateeka ne balitegeka ne lisobola okubeera nga limanya Allah. Olwaleero mu Uganda tulina ekintu ekikola, buli muzadde yenna afuluma ewaka nga azze kutegekera baana, naye n'ava ewaka olwaleero nga tateeseteese baana wabula abategekedde. Kyola nti omuzadde omwana akyasobola okukuboggolera, omwana akyasobola okuvuma kitaawe oba maama we, la siyama al maama wankizo nnyo ku taata, emirundi gibe 3. Era buli muntu yenna yalifubye okulaba nga ayisa maama obulungi. Okumanya abazadde muli kigambo kya waggulu nnyo eri ku baana ffe be tuzaala oba ku baana mmwe ffe be muzaala. Allah yawawa enkizo nnene. Tulala omuzadde ne waba abadde alungamya mwana we n'amubonereza, la qadara Allah, tusaba kibeewo, n'akwata ku kagga akube ku mwana we, omwana oyo n'afa oba n'enfa nga maama wange ajja Taisha Namagembe, Allah amusaasire akyali mulamu, oba taata wange Alhaji Yusuf Aligeya Kiggundu, Allah yamujjulula, naye baba mbonereza wali n'enfa, la qadara Allah, sigaanyi kibeerewo. Obusiraamu Allah yawa omuzadde enkizo, omuzadde tavunwa na musango gwonna eri omwana we, lianna alwalad
omwana ono na buli kyonna kyalina mu nsi obulamu bwe n'ebyakozebwa bya bugagga liwalidaihima bibeera byabakadde bonna. Kati omuzadde ebbanga lyamala nga aluŋŋamya mwana we amuteeketeeke nga waliwo weetaagisa okukwata ku kagga akakwata amukube, Allah n'aleeta ajali ng'eyo. Olwaleero mu mateeka g'Obusiraamu ne mu ddiini yaffe Busiraamu omuzadde tasibwa era talina mutango gwonna gwaweebwa kubanga abadde ateekateeka mwana. Maama la kadala Allah situga nti bamaama bakuba emiggo era si ye step mu ndeera y'abaana emiggo gye gisembayo, era ne mu ndeera y'abakyala eri babba baabwe emiggo Allah yagusembezaayo ddala. Lwaki? Nga yagala ebigambo ebirungi bye twogera wakati waffe ne bazadde baffe boogere naffe, batuluŋŋamye, batubuulire, batukuze, batulondera amasomero amalungi nga bwe tujja bituukako insha Allah, tusobole okuvaamu omulamwa guno ogw'okutegeera Allah ate mwana wattu nga tutegedde ne bakadde baffe be baani, nga tutegedde bakadde baffe mwana. Omuyimbi omu yayimba kye yasobyamu kwe kuyita abazadde Katonda. Yagaa nti omuzadde Katonda w'oku nsi, omuzadde tatuuka ku ddalaja lya Katonda, naye omuzadde Allah yamuwa enkizo nnene nnyo. Tolaba olwaleero min mafatihi rizq, olwaleero mu bisumuluzo ffenna tuli mu nseeni nga buli muntu akaaba bukulembeze, kulembeze aleese kino, kulembeze aleese obwavu, omukulembeze atuyisiza bubi. Naye mwana wattu mu kigambo ky'obugagga n'okubeera emirembe mu nsi, omukulembeze yaba yeetaaga muffe, naye ate omuzadde ye akolerera mwana era omwana yeetaaga eri omuzadde. Kati omuzadde ye mifutaahu eyalibadde ya buli kintu kyonna ekiyitibwa ezzadde nga Allah yalitonda. Omutayinza kuyita wa maama we, wa taata we, musiraamu si musiraamu mahma kan, n'abeera nga asaba edduwa eri mukadde we. Era nze neewuunya abantu abamalidde ebiseera mu bamaseeka abasamize, abakubi b'ebitabo, simanyi abasomi b'edduwa nga balina abazadde. Omuzadde musiraamu si musiraamu, ekigambo kyagamba nti Katonda akusaasire oba kusaadira abasiraamu tukozesa Allah akusaasire oba Allah ansaasire, maama wange edduwa eyo n'agisaba, wallahi nfuna emirembe. Naye oba tolina ssente ofuna obukakkamu, ofuna eddembe, ofuna emirembe. Maama musiraamu si musiraamu, taata musiraamu si musiraamu, naye eri omwana we kyonna kyasabira omwana we kimukwata, ya imma kirungi ya imma kibi. Kyebabagana olwaleero omuzadde okubeera nga obeeramu embeera z'okukolima ng'okolimira omwana, kubanga buli lw'okolimira omwana ajja kuyingira omuliro jahannam, kijja kukuluma nnyo, kijja kunnuma nnyo ng'omwana gwe nazaala gwe twagala. Kubanga omuzadde ye muntu ne bw'aba amanyi omwana ng'amanyi omuze, omwana wange oyo muzibu nnyo, omwana wange oyo si mwangu nnyo, ne bamuleetera nga bbe maama awakana ne taata awakana. Ne bw'aba musiwa abantu bamugamba nti ono mwana wo musiwa abantu era naye tugenda kumutta. Maama ajjukira nnyo ebbanga ly'emyezi 9 n'omwaka gye yakumaza ng'oli munnabaana, n'abeera nga talya, emirembe ne gimuggwako, nga toyireti yemusingira obulungi mu nsi. Maama oyo awakanira omwana we. Kati maama nga bw'owakanira omwana wo nga toyagala atuukibweko kibi, bwe buvunaanyizibwa obwo bw'olina ku mwana wo ng'akyali muto, ku mwana wo kumuluŋŋamya, osobole omukuza nga mulungi, osobole omukuza nga alina empisa z'eddiini, osobole omukuza ku mulamwa omulungi ogutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, ate era ogudde eri emigaso gidde gy'oli. Nawe tutyo abooluganda kadde baffe abatuwuliriza, ffenna tuli balunzi. Era emiranga gye tuwulira ne gye tulaba n'amaaso gaffe ne gye tulira n'amatu gaffe eri abaana ku bazadde be, kivudde eri ffe bazadde, kivudde eri bazadde, kubeera nti abaana tubawadde emirembe ne tuboonoona, ne tubabiitabiita mu bintu ebitaliimu,
bwazza omusango oba bwakola ensobi tosobola giyita nsobi. Wallahi ekivudde mu myaka eno gye tutuuse, omwana akwata maama we akaddi yayetaaga obuyambi, n'akwata n'akanyuga eri, n'akwata n'akuba. Omwana n'atula mu kkooti ne maama oba ne taata bawuzaŋŋanya ettaka lya kitaawe. Ezo n'empisa ku mwana alimu eddiini, ku mwana alimu ensa, ku mwana alimu ayakuzibwa obulungi, tasobola kudda kuvuganya na maama na byanfuna, taata byeyaleka. Oluusi nga maama ne taata, maama yali musaale nnyo okulaba nga taata ofuna ebintu bino. Olw'eddembe lyeyakuwa, olw'emikisa maama lwe wamuwasa nga alina emikisa ne weeyongera okufuna, Allah n'agaziya. Oluusi maama n'ateekamu ekikumi kye, taata n'ofuna. Owulidde? Naye olwaleero olw'okuba nti bataata ffe tutera okufa ne tuleka bamaama ku nsi, abaana ne bafuuka ensolo, abaana ne bafuuka engo, abaana ne bafuuka empologoma, abaana ne bafuuka enjovu eri bakadde baabwe. Lwaki? Lwa kigambo kimu, kusuula buvunaanyizibwa, kusuula taribiya, kusuula enkuza y'omwana ewakaawo. Bwe kituuse ikhtiyaaru madaris, engeri gye tulondamu amasomero, tusobole okubeera nga era tufuna abaana ab'omulamwa, abaana ab'enkizo, abaana abanaatya Allah batuuke ku mulembe gw'abano abaana b'abannabbi alayhimu salatu wassalamu. Empisa gye baabakuzaamu n'abaana baabwe, tusobole okubeera nga at least tubeera ku mulamwa nga gwe gumu, nga tuli ku platform y'emu. Bwe tumaze okusuula obuvunaanyizibwa obwo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga atunyiigira, ensi neggwamu emirembe, ensi neggwamu ensonyi, ensi neggwamu kye bayita ekissa n'okusaasira. Omwana wo nga yeenyiga mu bikolwa eby'obubbi, omwana wo nga yeenyiga mu bikolwa eby'ettemu, okutta abantu, omwana wo nga talina kiseeri bantu bakulu bonna basanga ku kkubo, nga talina kiseeri baana bato basanga ku kkubo. Olwaleero mwe muvudde n'emize gino egy'okusaddaaka abantu. Obukitegedde? Because tiwafaayo ku baana abo kubalaga ntambula gye balina okutambula mu nsi. Nabato Ibrahim, Isa, Yaqub ne bannabbi bonna baafuna obweraliikibwe obwo, kwe kutuuza ejje. Ejje kye ki? Be baana ba babiri boolina eryo jje eryo, be baana ba bataano boolina eryo jje eryo. Erinunuzi bwe liba litegedde tiliyinza kufuna muntu yenna ng'ajooga maama, ng'avuma maama, atoobola ekitiibwa kya maama, ejje erye nga waliteekateeka bulungi ne liseka ne ligamba muvume maama, n'okuba mu mukube maama oyo alina olugezigezi, tirisobola. Lwaki? Abaana abo baakuza ala tarbiya as-sahiha, baakulizibwa mu nkuza mu ndeera ennungi eyeegombesa buli muntu ayali badde omuzadde. Nabwetyo buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu bazadde bonna okukuza abaana ba. Era wali wemaga nti olwaleero maama bw'akwata nanga nti Abdallah galamira, Allah n'ayisizaawo ajali yaani, ekyo kimuvunaanyizibwako olw'ensonga n'empisa ze mba neeyisizzaamu embi etuusizza maama wange okunkuba. Naye ate obusiraamu okuwa omuzadde ekitiibwa n'okulaga nti omwana you are nothing to your parents, tolina kyoli, siina kyerindi eri bakadde bange. Yagala ne bwe mba nzimbidde maama ennyumba, wallahi siina kyensobola musasula. Ne bwe mba muwadde moroka bye biringa obintu by'obulamu ebiri ku nsi kuno, ebyo tolina na 1% gy'oba otuuseeko mu kubeera nti bakadde bo obayisizza bulungi. Era obusiraamu ne bulamula nti omwana oyo maama enju neefuuka ensonga nze gye muzimbidde, era saba Allah mpa obusobozi, maama n'afa ng'enju eyo yemukubye oba Allah gy'ayisizzaako ajaliye,
ekitiibwa kya maama kyalina obusiraamu bwajja ku mwana ono nze Abdallah okusikira maama emaali gy'aba alese ne muwa emmotoka abadde atambula agenda Masaka oba ava Masaka eri mu kibinga ekirya Saaka ajje mu kibuga wano emmotoka neefuuka ensonga ettamaamu ng'omwana yagula emmotoka etambuze maama tosika ku maali ya maama oba eya taata kwe kulaga ekitiibwa n'ekyebbeeyi ky'abakadde naye ani akola ekitiibwa ekyo mukadde obeere n'ekitiibwa ekyo Allah yakikola naye kifuula eri omwana wo oba owange benzadde alhamdulillah nze nnyina okufuula abaana abo ba'da Allah nga Allah ankwatiddeko kiki bali era kyoyagaliza abaana babeere kyekijja okubeera naye omwana oba omutuuziza n'omulaga adabu al-islamiyya omusiraamu yeeyisa bw'ati ateekeddwa okutya Allah omu tamugattako kintu kirala tazimba masabo tasamira tasaddaaka tayiwa misaayi wallahi omwana ajja kukula bw'atyo ng'amanyi emisaayi tigiibwa omwana ateekeddwa okusaala essola 5 n'akulaba gwe ng'omuzadde ozisaala ajja zisaala omwana n'akulaba nga taata oli mugabi otoola zaka mu maali yo nobaga nti banne emaali ewera bweti buli mwaka tujjamu kino omwana ajja kikopa ajja kikola era ajja kumanya obuvunaanyizibwa bw'emaali ya kitaawe nga naye agifunye tuteekeddwa okuwa omusolo gwa Allah omwana bw'anaamanya bwe basiiba nti maama asiiba shahru Ramadan omwezi mulamba n'asiiba ennaku eza sunna ajja kusiiba omwana oyo omwana bw'anaalaba nga maama akola hijja akola umura nekimukuliramu ng'akira maama we avudde e Makka n'aleeta ne ku kanzu omwana oyo umura ne hijja bijja kubeera byangu nabwe kityo tulina ennyo okwetegereza naddala ffe abasajja waje tujja bamaama abo nga situnnaba kuzaala baana kubanga wakulu omuntu yenna ateekeddwa okutunuulira wagenda okuteeka notifaye okufunawo ezzadde amazzi ago Allah jalla wala ge yakola nga mwetuva oteekeddwa okutunuulira ennyo wogenda okugassa oba wengenda okugassa nsobole okufuna nabatun tayyiba ebibala ebirungi ebibala ebirimu thumira nga bijjudde ddala ebibala ebimera ebijjudde ebibala kati abaana bwe batyo babanoonya tujja kufuna mu maaso insha Allah omwana omulongoofu tumunoonya tutya era twalibadde tuyita mu step ki era biki bye twalibadde tukola nabwekyo kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulu an ra'yatihi fenna tuli balunzi ate buli mulunzi ajja kubuuzibwa ku ekyo kyalunda era kye yalunda yawma alqiyama si bya ku nsi nti bikoma ku nsi kuba omwana akukubye emiggo tigenda kukomaawo wabula Allah agenda kukubuuza omwana wamukuza otya wamuleera otya biki bye wamuteekamu asobole okutegeera Allah we biki bye wamuteekamu asobole okutegeera bakadde be nabwekyo biidhnillahi taala nga tumaliriza tujja kusaba insha Allah buli muntu abeere nga afaayo nnyo ku zadde lye okuliteekateeka kulikulizaamu empisa ez'eddiini busiraamu tusobole okubeera nga tusanga abaana baki abalungi era abaana ab'emigaso mu nsi n'ensi yonna ejja kufuna emirembe n'eddembe naye bwe tunamala nga twesuulireyo gwannagamba buli muntu tafuddeeyo tugenda kufuna abatemu zino bomu zetulaba ezitambula olwaleero ensi yonna eri ku bunkenke eno enjaga buno okunyakula busimu bw'abantu buno okuvuma abantu bakulu buno obutawa abakulembeze bitiibwa byonna tujja kubifuna because tusuddeyo obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde era nga abantu ab'obuvunaanyizibwa Allah bwe yakwasa bwe twalayira okujja okutuukiriza wa kullu ra'i mas'ulu an ra'yatihi akakatu katwali nga kakulu mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti buli mulunzi yenna avunaanyizibwa era buli azadde buli muzadde yenna agenda kubuuzibwa ku Abdallah ojja kubuuzibwa ku Qasim ojja kubuuzibwa ku Fatuma ojja kubuuzibwa ku Muhammad embeera zo zonna ze yamala nga yeeyisa mu nsi nga tali mu kifaananyi kya buntu nga takuumye eddembe ly'abantu nga tawadde bantu kitiibwa ng'ali azaamaanya abantu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiteekawo gwe omuzadde gw'olina okufuuka ensonga
oluvanyuma amasomero gano kubanga al ummu hiya madrasatu lula maama naddala maama gwessomero erisooka eri obulamu bw'omwana wo eri obulamu bw'abaana bo kyoteeka mu baana wallahi maama ebbeera lyogenda okuyonsa abaana bo lino amata agabavaamu gateekeddwa kuba megendezebwa nnyo kubanga mwebagenda okugoberera kyobola nti ebiseera ebisinga abasajja bebanyiga baga nti oli musiru nga maama wo kategereza nabwe tuba maama tubeere begendereza nnyo tubeere abantu abakkakkamu ennyo tubeere abantu abafayira ezzadde lyaffe tusobole okufuna abaana ab'omugaso bayita qurratan a'yun omwana yenna asanyusa abakadde asanyusa Allah jalla waala n'atakuma kusanyusa Allah n'abeera nga asanyusa ne bakadde be ekigambo ekyo kikulu nnyo eri buli muntu yenna amaze okuvunaanyizibwa obw'ezzadde biidhinillahi taala kituyambe okubeera nga tuli mu nsi ey'eddembe era ey'emirembe era ey'obukkakkamu era ey'obwenkanya because twakuliramu empisa ezo ne tuzimanyiira yenteekateeka yennyini Allah subhanahu wa taala eyinza otuyamba okuyita mu nsi nga buli muntu yenna awamu n'ekitiibwa era nga buli muntu yenna amanyi kye bayita abakadde era nga buli muntu yenna amanyi kye bayita omusajja omukulu bwe tutuuka mu mbeera mu nteekateeka y'omwana taribiya tulina nnyo okutunuulira mashrabuhum wa maakulatihim omwana ono biki byalya era abiridde atya era bye tumunywesa omwana bivuddewa era biki obwevunaanyizibwa nga tunoonya omwana omuki omulongoofu yesi maze omuzaalo baali mu lubuto maama munabana wa maama gwe taata biki byonywesa omukyalo ono byalya bisobole okuliibwako omwana munabaana wa maama omukyalo ono biki byalidde era byanywa bisobole okubeera nga omwana ono abifunamu emigaso kigambo kikulu nnyo okwewala okulya haramu ebintu byonna ebitakkirizibwa emaali enkwakkule okubbabba obulyazamaanya nga tunoonyeza abaana baffe bo babeere bulungi balye banywe ebyo bakkute naye ngaebintu ebya haramu situjja kufuna baana ba migaso nga bazadde ffenna tukyalya haramu tukyanywa haramu abaana baffe tubasomeseza ku haramu abaana baffe tubambaza haramu tosuubira mwana mulungi mwana agenda kubeera wa migaso aveemu nga wa mulamu eri Allah subhanahu wa ta'ala ate era aveemu nga wa migaso eri bakadde be ab'ekitiibwa nabwekyo al aba bakadde baffe mwenna abatulaba ku tvn abatulaba ku mutimbagano guno mbakubiriza nga neekubiriza ffenna okufaayira ezzadde lyaffe tukole emirimu egy'obuvunaanyizibwa buli omu nga alina amazima buli omu nga muntu wa buvunaanyizibwa kubanga tunoonya era ekitubbisa oba etukinyagisa oba ekitukoza ezzadde lino lisobole okubeera nga libeera bulungi mu nsi teriyo omuntu agenda kukola mulimu gwonna agukole okuggyako ng'amaze okufuna obuvunaanyizibwa azadde alina omukyala alina abaana baana kulya baana kusoma baana kwambala n'ebirala naye tunoonye ebintu nga bya halaali tayimu etuuka madaris ey'okunoonya amasomero la budda an nakhtaaru madaris islamiya madarisu tawhidullah tuteekeddwa okubeera nga mu masomero ge tunoonya era ge tutwala nga galimu okutegeera Allah kyova olaba nti buli ddiini efuba ku ddiini yaayo giyigirize olwaliro omuntu wabeera omukatuliki n'atwala omwana mu busiraamu eyo ebeera nsobi gyali okitegedde nga ye kubanga ono mukatuliki ono musiraamu ate gw'otaagala abeere musiraamu tosobola mutwala mu ssomero siraamu nabwate bwekimu bwetyo ku musiraamu ayagala omwana we amuteeketeeke bulungi ateekeddwa okutunula n'amaaso amoogi essomero erinaavaamu eddiini y'omuntu eyo alisome kiba kibi okuvumagana ne mutandika okuvumagana maadiyan ate nga ffeffe nnyininyini abazadde ffe ensonga n'osanga atali musiraamu n'omuvuma
ngate omwana wo gwe wamusomesa ebitali busiraamu. Okitegedde? Omwana n'atandika okuvoola eddiini yo because eddiini si gye yasoma. Wadde ng'ate omusiraamu kimukwatako okutuusa daawa, kubanga daawa y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eli am li jamii nnaasi, eri abantu bonna bategeere ekituufu, babeere nga basinza Allah omu. Hakati ikhtiyaaru almadaris tawhid, tuteekeddwa okubeera nga abaana be tunaafunamu bate Allah be tuteeseteese, bate abakadde beeyise bulungi mu nsi, babeere n'ensa, babeere n'amazima, basome mu masomero agalimu eddiini zaabwe, amasomero agalimu tawhidullah, amasomero agalimu Qur'an gye banaakera ne basoma. Ekyo kikulu nnyo mu tarbiya, mu ndera y'omwana, mu ndabirira y'omwana ne mu nteekateeka y'omwana. Omwana toyinza muteekerateekera ku ddiini etali yiye, ate nga kullu mawludi yuladu ala alfitra. Abaana abo abato bonna bonna be tulaba nga bazaalibwa nga bali ku nnono ya umma, naye fa abawaahu, fe abazadde ffe ababazaala abo oba mmwe abatuzaala naffe abaana betuzaala, ffe tufuula abaana baffe okubeera abamajuusi, abanasaara, abayahud, bamajusiyin, abeesinza emiriro, abazaaza Allah, abawa Allah omukyala, ne bawa Allah taata. Allah talina taata, talina mwana. Kati ikhtiyaaru almadarisu alislamiyya, madarisu التي فيها توحيد الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم beto tulonda amasomero gatuyambeko okubeera nga tukuza abaana bano nga balina eddiini era nga bagitegedde, basobole okubeera nga bawa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa n'okubeera abensa. Abeeta abooluganda nga tunaatera okumaliriza, entanda gye mbasibirira tuddeyo okunoonya abakyala. Abazadde olwaleero obufumbo buganye eri abaana abawala, ne mulaba nga batuuse ku tayimu ey'okwefumbiza n'okukola ebyo bye baagala, olw'okubulwawo abantu ababalungamya, olw'okubulwawo amazima n'enteekateeka y'abaana baffe abawala. Abaana ne beefuula emigunju, teriiyo muntu yalisaanye musajja yenna kuwasa mwana ng'amugje ku street ng'ayambadde obupati, agaviiri nga galinga agaviiri, ayambadde bukunya. Ezo ensi ezo Allah ze yabateekako okuzifuna omwana omuwala okubeera nga ali well covered, all her body. Kikuuma ensaazi, kikuuma obuntu bulamu, kikuuma ennono. Naye olwaleero ennono, ensa, empisa ziweddewo kwe kulaba nga lwaleero tuli mu bizibu by'abaana baffe abawala n'abaana ab'obulenzi. Olwaleero omwana omuwala tuwamukuza bulungi, ne baleeta embwa wano, embwa neekozesa omwana omuwala. Enkola si ya muntu, si byaffe by'abantu. Omwana omuwala ate afumbiddwa embwa. Olwo embwa ewasa eki? Embwa ewasa mbwa ginne waayo. Naye ebyo byonna ebikolwa bimulaba ebijja, n'abawala ogenda eri bawala bannaabwe, n'abalenzi okgenda eri basajja bannaabwe, bivudde mu kubeera nga abazadde olwaleero mwesuuliddeyo gwa naggamba, timutuddeeko na baana, situtuddeeko na baana, kubabuulira nti bino ebikolwa si bya buntu. Bali n'ensolo teri nsolo ekikola. Ensolo n'ogisanga ku nsolo ginnewaayo nga nsajja, oba engo n'ogisanga ng'ate erina mpologoma, beewasizza. Kale n'ensolo tezibikola. Butyaffe abantu Allah bwe yawa amagezi agategeera era agamanya, niye omwana neyenyumiriza mu ekyo. Ekyo nno bye twogerako mu busiraamu gyebiri ddala. Abamu kubanga neno eri mu shari bagenze basomasoma aya ez'ekifuufa ne beeteeka mu ddiini nga bakola ebikolwa ebyo. Nabwetaawa oluganda njala obbasibira entanda eyo ti omusomo guno gwe tutandise musomo mukulu nnyo eri aba. Bane mulonde amasomero amalungi, mulonde amasomero agataliimu maziga na biboobe, mulonde amasomero agazza eri abaana baffe ku ddiini yaabwe nga bajja kusoma Qur'an. Banaaba agadde okusaba bajja kusaba Allah
tibajja kugenda mu masabo na kusaddaaka bannaabwe n'abaana b'abantu kubanga etayimu eno gye tuli mu Uganda omuntu yeeralikira munno musaddaaka okuyiwa omusaayi abo abasawo abaganda bemulaba bonna ab'ekibibbi abo abafere abasamira bavudde ku ddiini n'otuma omwana omuzadde aleete omwana we omusale ebyo nno omuzadde ategeera tayinza kubikola kubanga ayagala obulamu obw'ensi kubanga bamukuza bulungi naye alina okukuza abaana be mu nkuza ennungi nabwekyo insha allahu taala musomo gwaffe guno tugutandise olwaleero allah wanaabanga atuwaddeyo akaseera tujja kugulaba tugutuukeko tugutuuka biidhinillahi taala ate tusobole okubeera nga tufuna emigaso mingi egyo egijja okubeera nga gidde eri abaana baffe musomero mangi biidhinillahi taala buli muntu gasobola okutwalamu omwana we buli muntu gasobola okubeera nga afuna taribiya ennungi insha allahu taala nabagambye tawilu gyeri islamic primary school gyetule naye abaana tubateekamu eddiini yaabwe tubateekamu allah waabwe nitubateekamu eyo ilimu eri fardun kifaya ey'okumaliragana kubanga abaana baba basomye obusawo fa alhamdulillah bonna tebajja kusoma busawo niye omwana yenna gyava akoma ateekeddwa okumanya allah eyo ilimu gye bayita ilimu fardu ain ey'obwetteeka okubeera nga buli omu agisoma mu Tawhid Islamic Primary School mweri omwana okusoma Quran omwana okusoma tawhid omwana okusoma sira history w'obusiraamu amumanye busiraamu n'obuvuddewa omwana okusoma fiqhu amateeka agafuga emirimu gyaffe sola tugisaala tutya tusala mmeka ani fajiri dhuhuri tusala mmeka asiri mmeka magharibi emiraka mmeka wa ishai wa sunna n'ebirala byonna ebyo byonna insha allah nkakasa mu Tawhid Islamic Primary School insha allah mwebiri era gye tuvudde okujja okubeera nga tutuusa amawulire gano eri allah waffe subhanahu wa taala nja kumaliriza nga mbawa ku kasimu insha allah ko omuntu omutuufu gye tuli mirimu tugikola abaana mbaleete babalansinge dunyahum wa akhiratuhum ensi yaabwe bagifune enkomero yaabwe bagifune omuntu yenna omutuufu watu bwalina okutambula rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba an-nar ay allah tuwe birungi ku nsi kuno otuwe n'ebirungi ku akhira ay allah jalla waala tutaase n'omuliro jahannam tutaase n'omuliro ki jahannam saba allah jalla waala fenna tugase banaye akasimu kano munsonyiwe nkagabe si mu bubi naye insha allah ku lw'obulungi kubanga bwe tunaaba tusomesezza abaana ne tubalera bulungi amasomero gano ne gatuyambako nga Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center kyengera mugongo biidhinillahi taala mu maaso eyo sujja kumenyeka fe abakulu kale sitwafuna chance eyo falhamdulillah twebaze allah niye ate tugifuna mizikiti omwana gyatajja kuvaawo ajje ku Supreme Council asome gyatajja genda nakasero oba kibuli atambule okunoonya darusa ezo ffe abakulu ze tukutegezaako nti baada sola tukola ki naye ate abato munnange kasita batereera falhamdulillah ensi etereerera eggumira nabwete akanamba kano kali 0706430661 njiddamu biidhinillahi taala 0706430661 biidhinillahi taala buli muntu yenna yali agadde okubeera nti omwana we alirwa mu ndero ennungi sijja kwogerera nnyo masomero naye nga tujja gasomesako umuman gonna gonna naye alhamdulillahi taala alhamdulillahi rabbil alamin twebaza allah subhanahu wa taala ti essomero lya Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center kyengera mugogo gegamu ku bugateeka mu baana enkuza yaabwe embeera yaabwe okumanya ekitiibwa ky'omuzadde okumanya ekitiibwa kya allah jalla waala okusooka okumanya ekitiibwa ky'abakulembeze okumanya ekitiibwa ky'abantu abakulu n'abaana abato eyo Mr. Nuruddin insha allah bwe munaaba mukubiddeko mujja kufuna ebifo abaana bajje basome Quran abaana bajje basome science abaana bajje basome ebyokubala kuba tubeetaagamu areas zonna biidhinillahi taala biidhinillahi taala saba allah jalla waala n'ebigambo ebyo asigale nga tukuume era asigale nga tuwadde obulamu obulungi ne tv yaffe eno allah agitukuumire ate nammwe abawuliriza abagiwuliriza era abeewaayo ne muwuliriza emisomo egifaanana bwe giti allah ffenna atuwa obulungi
atujjeko obwavu n'obukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala atukumire gwanga lyaffe Uganda nga lirina eddembe n'emirembe. Allah jalla wa ala asasire bakadde baffe bonna abatuzaala. Allah abakulembeze abatuteereze babeere bakulembeze, ffenna tubeere nga tubeera n'essanyu n'okwesiima mu buli nsonga gyonna. Nsigadde ndi Abdallah Tawil, Managing Director Tawil Islamic Primary School, Managing Director Quba Al-Hajj wal Umrah, Managing Director oba Vice Chairman Uganda Bureau of Hajj Affairs. Mbadde mbajjukiza omusomo guno, saba Allah atukuume era atuwe obulungi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.